wadde nga gavumenti yavaayo n'etegeeza nti abantu 54 be battibwa mu bwegugungo obwaliwo mu Musene wa mwaka 2020 ab'oludda oluvuganya gavumenti bazze bakinoganya kati ng'omuwendo gwonna gusukkako wano era nga balumiriza nti bangi babuzibwawo ate abalala ne bagombebwamu obwala nga bagamba nti n'okutuusa kati abawerako tebatwalibwanga mu mbuga z'amateeka kulamulwa. Abantu abakedde ku kitebe kya NUP okwetaba mu kusabira abagenziko n'abantu abazibabuzibwawo kibadde kyeyoleka kati ng'abantu baabwe bwe bajja bali ku mitima era enteekateeka ekulembeddwamu na kusaba okuva mu baweereza bakatonda ab'enjawulo. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin. Abamu ku b'eŋŋanda z'abattibwa ko n'abakyawenja baabwe baweereddwa omukisa okubaako ku biboogera ku nfa y'abantu baabwe nga bano boogedde wakati mu kkulukusa amaziga. Tunoonyezza okutuuka na kati akyabuze. Namuli yandekera abaana banna nekwata mubeere awo muyimirire. Tubanja mwami Kibalama John Bosco oba mulamu oba mufu. Batono abamuwamba nabo balina abaana. Etali kuboneka omwana ngeri yali omuyambi wange bayisi babawe baafa nga bakaali bato. Rita Nabukenya yafa ngono gwe mulaba nakati akyakaaba ekiro kyonna asula akaaba ye yaganira ddala okuguma. Mu ngeri enjawulo bano beebazizza ekibiina kya NUP olw'okubaweererawo mu kiseera kino ekizibu bawe ebikozesebwa wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Era neeyanziza nnyo nze nsaba kwebaza. Abamu ku babaka ba Parliament baweze nga bagenda okunywerera ddala ku nsonga zino ezinyigiriza abantu obwenkanya busobole okulabikawo. Those people will be brought to book. Oba leero oba enkya omusango teguvunda. Abatta abaana baffe kyemuva mulaba nga ffe ab'opposition mu Parliament tukyatula tubanja ate okuggyako omuntu nga tekikutuukangako lwoyinza okulowooza nti nno kino kyakusaaga. Weba yabatta yanditulaze wa amagumba wegali. Ab'eŋŋanda baabwe ne balekera okusula nga tebeebase oba nga baloota nga bateebereza abantu baabwe gye bali. Ffe twagala okunnyonnyolwa, twagala abantu baffe bateebwe. Onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Abantu baffe banyigiriziddwa nnyo, abamu beekyaya, abamu beekooye. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lawrence Lubongoya agamba nti ebikolwa ebizze bituusibwa ku bawagizi baabwe biviiriddeko bangi okwenyuwa era bw'atyo n'abaako okulabula kwawadde eri gavumenti. Kubanga twagala obwenkanya eri abantu baffe ababuzibwawo, abattibwa n'ebirala. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alumirizza gavumenti okujweteeka emisango ku bawagizi be n'ekigendererwa eky'okwagala okubatiisatiisa bave ku mulamwa ogw'okugivuganya ave mu buyinza. Tukuze batugamba nti Aminia temulanga abantu. Naye ffe tulina kye tulabyeko mu bulamu bwaffe nga n'amaziga tetunagasangula kkala. Naye ate nammwe mbasaba temulekerangaawo ne bwe ndiba siriiwo mufubanga okulaba nga bano abatemu basasulira buli kye bakoze. Kyagulanyi yeebazizza ababaka ba Parliament abaazira entuula za ssetteeserezo n'ekigendererwa eky'okubanja abantu. Nga bakiita abatiisatiisa nti mulina okuddayo mu Parliament. Njagala okubategeeza temuli mu Parliament ku invitation ya Anita Mongo si yabayita. Abantu be baabalonda abo be bawamba bano be mulabye wano abayibuyana bamaama bataata be baabalonda era baabalonda kutuusa ddoboozi ly'abo abantu. Oluvannyuma wabaddewo okuganzika ebimuli mu kifo ekyateekeddwateekeddwamu ebifaananyi byabo abattibwa era n'abazze babuzibwawo. Abamu ku bantu abayimbulwa bagamba nti abantu bangi bakumibwa mu bifo bitamanyiddwa mu mateeka ekireeta ebibuuzo bingi ku bantu abatamanyiddwako mayitire. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Makerere.